Chita buli omu atulaba amanya ampita $. Okay. Yeah, ndoza abanji bamanyi nga $. On the other side osobola okumpita Daniel. Vevawa kuba dollar is comes from money. Sigenda kulimba erinnya nalifuna dda nali senior 2 nga neegomba actually waliwo omuyimbe bamuyita $. Okay. Nange neegomba okuwa omuyimbe osegeya in somewhere nenfunayo V then $. Osegeya kazampita $. Buli omu akimanyi kati. Emyaka kituufu giri 24 oba waliwo yagikupaatiikako obupaatiisi? No, nina emyaka 24. 24. Yes. Sente zivaawa? Well, nkola na business, nkola trading, online trading, forex trading. Ate njimazeemu obudde emyaka 5. Yeah, sente ziveeyo. Self trading etambula etyo omuntu atagimanyi nga someone want to be part of it. Yes. Forex trading ebeera business ya kutunda sente, buy and sell. Yes. Katika nkuwa example, laba nga wogenda ku forex bureau ngogenda kuwanyisa sente. Yes. Kati kimu kye tukola naye nga online oshegeya. So kyokola gwobeera omanyi waneno ngenda set to buy then I will sell. Oshegeya. So byenkola mbimazeemu ebbanga kati myaka 5. And yeah, ngazijja nyingi kyogamba bana Uganda tebanabuuka kutuuka okuba twalabyezovu gazo ngambi. Sente ngazinja nyingi. Atola sigenda kulimba zino business za online. Sente mweziri ate nnyingi oshegeera kubanga ekirungi kya zino business kiri nti tewaliwo competition bate rona ina akola business $. Akola business nga yemu oshegeera bate tulwana no ogenda wali gwamanyi ate sigenda kulimba wena tandikira of course nali sikola sente kola mitwalo 2 oshegeera niyo omuntu ogenda okulakulana nga business endala. Umaze emyaka 5? Yes. Watandika oli 19? Yes. Ngoli kusomera? Nali senior 6 then nga at the same time working? No. Anti-vacation ya senior 6 yali 2019 then COVID nayingira muko. Kati eyo COVID yonna nali nga njiga business oshegeera then 2021 awo nensalawo nengamba katika mbere serious oshegeera nali ya one university nsomera ndeje nembivaako then nensalawo kati bwe balabala mozi towa sente meka ekyo kyo sigenda kyogera kubanga nange simanya oshegeera ate olaba ekizibu kya sente kale si changu it's difficult otegera nomanya zino sente zerina nenga sente obeera omanyi of course ofuluma nko nonyumirwa nowa ku muntu ekyo changu oshegeera. There's one of the guy mwade ku live ku TikTok nagamba abalaga bya bugaga golaga sawa okay kati ankubuli ekyo ddala kiri nti buli omu alina byayagala oshegeera. Someone else azologamba nze ngenda gula motoka oba njagula kino oshegeera ziringa mbakangula essaawa oshegeera or bintu bingi oshegeera kati ate waliwo n'abagagga nga ye talina nakyalaga naye sente azina ate mugagga oshegeera. So kikyukamuko ate nze simanyi mwana ebintu bya TikTok ne social media sibitegeera kubanga nze siri mu competition oshegeera. Naye kati bwe waza akawulo gakkawulira neera mwana oshegeera nze najja ng'omuntu nze nyumirwa n'emyaka 24 actually my intention was njagala just okuinspiring yabyogedde omumanyi ze walayi sigenda kuli sina gwemanyi kusaalina sente ye awulira hadi oba ye mugagga muto sort of simumanyi gwa mazima byaddala nkubuulira simumanyi nze media wendi just my purpose there for kuinspiring ate olaba waliwo kino ekintu omuntu tasobola kukkiriza nga talabye oshegeera kati nze wengamba nti essaawa nagigula $10,000 yene essaawa $10,000 yen oba olyawo yes. So kyengamba kiri nti omuntu w'omulaga ekintu akkiriza n'agamba nange nsobola oshegeera and that's the purpose. Nze siri wali ate I'm trying to prove mbu ate nsinga ono nedda because buli omu ali different oshegeera oli akola ebye nange nkola byange ate nze purpose yange eri different ku yooli naye abaana mbalaba so bikyukamuko. Essaawa ya $10,000 ekuyamba ki? Olaba era ki kyekugattako? waliwo value gwenga gwe omuntu ajambadde obeera weemanya oshegeera weetegeera n'omanya nfulumyemu nina essaawa bwekyo oshegeera. So it's so hard to explain engamba this is how you feel oshegeera naye nze ajambadde oli oba ali ajambadde abeera yeemanyi ekitawula weekiti. So kati oze kumenyawo bagagga abaali babeddewo
The likes of Sipapa, the likes of Brian White. Olaba kankubuulire ngenda kiddamu nze siri mu competition oshegeera siri mu competition ate sirwanagana mbu ate njagala single oshegeera nze kyendiwo okukola kiri nti I'm just here to do my thing oshegeera nkola business ya trading simanyi bali bye bakola oba ki oshegeera naye ekirala most importantly nze byonna byenkola I just want to inspire the young person, young generation oshegeera balabire ku video la agambe ono omwana alina emyaka 24 yatandika nga alina 19 kitegeeza nange kisoboka oshegeera ate nakyogeddeko ne ngamba someone can only believe singa alaba oshegeera ne togera kuva eri n'ogamba osobola kikola osobola kukola kino katate gwe weekoleddewo oshegeera ne singa obeera olina results awo gamba nafuna kino na kino through this business or through doing this ate naawe osobola oshegeera yes abangi bakozesa ekifaananyi ekirala naye nga waliwo abantu abali emabega well olaba nze nganze teri ali akusponsoring no anti nze nagambe okkiriza mu ddiini ki Christian ndi Christian kati mbadde nsabola I'm Christian I'm Christian okay ate byonna byenkola I'm doing this for myself but also for the young people most importantly oshegeera bino anti olaba ebintu bikyukamuko waliwo omuntu ekino ekibuuzo mbadde nteyo kifuna ku social media oli akugamba abagagga bangi tebaagala kweraga oshegeera bate oli akoze sente taagala kulaga munne nga bwazikoze oshegeera n'ebyange ebikyukamu eno business temuli competition oshegeera mbona akola kino nono n'akola kino katate mulwanagane no things change so sobola nze navaayo ne ngamba if this is working for me, this is going to work for someone else. Ate by the way nekyewuunyisa kiri nti right now abaana abali mu Kampala wana abalina sente bangi oshegeera actually wayiseewo ebbanga like 2 weeks or 3 weeks nafunawo event nga y'abatrader abato ogenda kwewuunya abaana balina Benz balina niyo tebali mu social media oshegeera so that's basically chengezaako so kati gwe lwaki ovaayo nga banno they are not sewing out money gama zimasigenda kulimba business ya gitandikawo wano bonna bana abaana abato they have learned from me so at the end of the day ate kidda kunze singa idea sigipumping oba sigiteeka mu maanyi abaana ne bayiga oba ne balaba then mbeera sikoze mulimu gwange oshegeera it's not a good thing oshegeera wakoze you've achieved then show the rest of oshegeera so yeah so abayimbi ogenda bayamba otya how are you going to support artists well abayimbi boku kasente obategeera anti olaba nange ni limelight kati and resources nzina ze baagala oba kyoshegeera actually kati waliwo benkwatagana nabo nga asigenda boogera n'emikwano gyange oli mubaguza business or you just support the talent now it's give oshegeera bayiga trading okay ganange just honestly ze sina kyembagaze nnyo but they are user do you know that you see ekyo sigenda kyogerako naye buli omu mugezi oshegeera bali mu say music industry bagezi that's how they got there oshegeera buli omu mugezi oshegeera so beera omanyi this is my boundary this is what I'm supposed to do when we know koma oshegeera but all in all I love working with people oshegeera omuntu singa balina idea nga ate ayagala ogiteekayo I mean collaborate kubanga at the end of the day we all need each other onkwatirako nange nenkwatirako and we move on do you know Don Chris Don Chris namulabako actually recently namusanga ku twali awo there was an event ya TV I think they were celebrating an anniversary najja nambuuzako nange nasanyuka because when I was on social media nze nali simumanyi nga abaana mu comments kwanza sitayakozesa TikTok ennyo naye abaana mu comments baŋŋamba Don Chris then etufulumamu ku comedy store nemulaba naye we didn't greet and all that then noguddako netusinkagana kati awo we got to meet so mumanyi great guy
tetwogere nnyo, but he's a very great guy. Polo we namulaba. So are you in touch with him? Like, are you friends? Omugaga n'omugaga mwine balanaza mwe. Simanyi how to say that, But are you friends? Yes, we are friends because we are in touch on TikTok. So yeah, Simina he doesn't have any problems with me. Uganda ekoya abafere mugaga nti muyina sente at the same time muga temulina. Yeah, kituufu olaba kati nze kyensobola kwekyo kyenina okwogera kiri nti buli omu if anyone sees video la kyenjagala akole kiri nti addeko emabega nga ku YouTube oba ki alabe video la yatandikirawo shegeera ate video la akola biki ate ekirala lwaki nkola bino zisiri wano okukakasa shegeera ate n'olimu by the way I can just disappear nengenda Dubai bino nesoka nembivaamu nze bino siriiwo okukakasa neŋŋamba nenze wenfuluma ina sente zange nendaba omwana ali comedy so akoze ekintu nsanyisa muwaayo ku bando ekyo kyangu oshege kubanga sente ozikola ate olina bwe bando obulabanga nusuru 10 I mean mubando bw'obugaba so omuntu olina omuwaayo bw'osanyuka oshege omuwaayo so mpola yes abato mubawadde bubaka ki ba you are 24 yes abana abato nabo muba inspiring yes. Mugenda bawa bubaka ki in this angle hakati believe in yourself. Okay. Yes, because anything is possible. Olaba when you look at my story, okay, kwene myaka nze sigenda kukulimba ebintu byakyukamu because waliwo kino ekintu mbu omuntu alina okuba omugagga ng'ali 40 years 50 years omuntu alina okugula Range Rover ng'ali 50 years or something naye bw'okola bino emmotoka ng'okyapangisa anti olaba naye bw'okolera bino ebintu kati ate ekyo kizzaamu abaana amaanyi omwana n'amanya I can do this oshegeya ate nga nakugambye kati abaana bangi bato 24 25 24 then comes to date you can date. Yeah, I can. I can. I'm a man. She's a pretty lady. I mean, there's chemistry in any way. How far now? How far? No, katika nkugamba. How much can how far? No. Zelo gamba sinabiteekamu manyi or anything like that. It's just paid out, you know. But if it comes to kuteeka mama, it's a matter of changu now. No. Nadukirawo. Not that. Okay, bubaka ki bwa Jowie Landa? Music mwagala mwana. Yeah. Yoka music. Ato ku managing set. What are you managing actually? Ekyo so bijjawo byonna. Church to. What are you managing? Wali. Gwe bayitani? No, I just started dating, so okay. I just got a very public. I still want it private. Okay. Nalabye olina obutakanya ne Frank. About. I don't know. Nze sina buzibu. Akukasikira ebigambo. Are you happy with it? No, honestly, bro. Nze sina buzibu because bien kola byange ate so abana bakola content, that's their work. Nze nkola trading and inspiring young people, and that's my path. So shegeya so nze sina buzibu and I don't welcome any negativity. Shegeya so nze ndi fine actually. Ovuga motoka kikachi? Yawe mabega Range Rover Vela. Mu Uganda bangambye boli namba mekaji ina. Namba nya. Yeah. Abana nga bakwerijjamu bubaka ki bwobawa? Just kwebereramu. Buli kimu kisoboka. Motoka najigula nali njagala nno okuva dda. Then finally yali birthday yange nga actually this year. Njigula kati ya. Yes. 24 years. Yes. The kibuzo kyange kiri abagagga bangi abazina abera mu Uganda naye ababadde blind light kyafrika kikyobalabiddeko kyogenda okwenga. Well, olawa actually this is important because bino ebintu bya sente biri so different. Yeah. When you see I have a way how I handle my money. Yeah. Now your own way shegeya. So buli omu akyukamuko kati wenda wakuba no sigenda kwogera amanya naye buli omu ayiseewo biki kati
okay in some way far baliko zonze ngabe nayogedde siwa nokukakasa nze manye ebintu yange byenkola and I know for how long I can be there oshegeya so nze kyenkola nshegeya ate nchagala to be honest yes so I'm not doing this to say oli yachikola nange kanchiddemu owono yachikola kamusingeko I'm just doing my thing kyekisula abagagga nekimalawo sente zaabwe anti sente ate olaba ekizibu but this is important olaba sente this is important issue now sente gwako shegeera if you have money simanyi okubye million 10 oba million meka nenga si business sente zigwako shegeera but if you have your money, no stake simanyi business, or in a business later sente, then it means you're going to stay around oshegeera. So I think checho chenyine. Lwaki tokomyawo blind white waffe n'omwayo ne kasente? Nedda seo eyo tubireke. Tubireke. What businesses yana zila online? Shutting down. Yes. Asenga tugambe online trading. Yes. Kulabenga oze kachogere. Yes. Yeah. What is your next? Yeah. Well, katika nsoke ku kocha chibuzo. Yeah. Online forex trading. Kachisoke ada chiri nti your business so wala vao because it has been here for long. Very very long. Ate si Uganda yokka. Yeah. Trading eri international shegeera. Yeah. Actually kangambe mu Uganda teriwo. I could go to some other place. Actually ne Kenya mberayo. Sometimes I'm in Kenya, sometimes I'm in Dubai and stuff. Yeah. So business nga yo teina jeraga actually buli omu ayiga trading abeera manyi this is a lifetime high income skill set. Nga kimanyi oba ali wasimanyi oba ali up country oba ali Masako oba ali out of the country still asobola okukola n'afuna sente oshegeera. So nze nganze ekyo nkimanyi and every day I just wake up and I just want to be good oshegeera. Okay.